kitalo, Munnamawulire afudde, Matovu ne Tadius Katumba bakitadde, Esomero eddala liyidde, bibino ebya muhoozi okulekulira so ng'ate antikaduuka atabukidde Ray P. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. So look, the Colonel General has come to visit the Lieutenant General, and the Colonel General has the most unique salute. And the retirement is when? The Lieutenant General is retiring in exactly 8 years. Exactly. He's retiring in 8 years. Wonderful. Not tomorrow, but in 8 years. In 8 years, yes. Correct. Wonderful. So we are done. Yes, sir. Kakati Munnange abadde bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate balutambuza nti muhoozi bw'atyo yalekulidde. Munnange byebyo kansuubire nti akatambi kaneeno okategeredde ddala bulungi nnyo, bulungi ddala omusajja okubeera ng'ate alekulira mu myaka 8 beddu, that is 2030 wagenda okubeera ng'ate alekulira. Naye nga mwasuuze mutya musiibye mutya mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo, sijja kuwa kubeera ng'ate mbebaza olw'obutakowa kubeera ng'ate muntegera amatu era mbasaasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Akuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, kwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate gwafiiriddwako omuntu omukwano gwange. Nsaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa bw'atyo agumye emitima abakaabinganda saakate n'ab'emikwano. Amannya Nz'Omumbejja Aisha Nassolo Butereevu nyongera okujjukiza bwe yakaneyungako essaawa eno yennyini nti wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda wa celebrities baffe bonna aba wano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kale no munaye ngenda kusaba subscribe ng'ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera ng'ate owejjusa era nga nkujjukiza okyayireko ku channel ya mwana muwala Sarash teekamu awute Sarash Media Butereevu ojja kuba omufuna otuukayo subscribe ng'ate kakakadde mukwano gwange agende mu maaso n'okubeera ng'ate akuweereza nga tweyongeddeyo mawulire amalala emunna ng'ate Munnamawulire omulala afiiridde mu kabenje wali mu kitundu ate ekyekirya Ndongo. Ono nno munange abadde mu Spanish era ng'amannya ge ye Summu Suludini era ng'ono bw'atyo Fuso ye yamutomedde bw'atyo n'afiirawo. Yabadde alina emirimu gye yagenze okubeera ng'ate akwasaganya mu kitundu ekyo era munange nga wekyogerera z'embuyaga ezikaza engoye. Tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa gumye emitima abakaabinganda saakate n'ab'emikwano emunange ffenna ly'ekkubo egitwawula oli kubeera ng'ate asookayo munne so ng'ate eby'amasomero okubeera ng'ate bikwata omuliro byo bikyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bitambulira ddala emunange no tubadde tukyali awo ate essomero eddala bwe lityo ate nalyo ne likwata omuliro. Ekisulo kyonna weekito kyakutte omuliro nga munange w'olengera ate awo mu bifaananyi era ng'essomero lino si ddala wabula nga lirya St Joseph Nakanyonyi Jjinja emunange lino nalyo wetwogerera lyakutte omuliro wabula nga amawulire amalungi gali nti ekisulo we kyakwatidde omuliro teri mwana yabadde mu dormitory, bonna abaana babadde mu class nga bagenda maaso n'okubeera ng'ate basoma wabula abamu bambi baazirisa olw'ekikangabwa naye nga teri mwana n'omu yafunye buzibu olw'omuliro guno. Mpozi n'ekyalo ebintu bingi nnyo bambi byayonoonese nga olaba obutanda obwo kwabaddeko emifaliso wabula byonna omuliro munange gwagenze maaso n'okubeera ng'ate gubisaanyawo. Tetumanyi kikigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda okuva amasomero abaana we baddamu okubeera ng'ate basoma tuba tulyawo lino essomero likutte omuliro wano recently era essomero lya Bilal Islamic ffenna tukijjukira bulungi nti nalyo munange lyakwata omuliro. Tetumanyi kikigenda maaso wabula nga Katonda munange yasinga okubeera ng'ate amanya. Abamu bagamba nti omuliro guno eno guva ku masannyalaze, abamu ne bagamba nti bantu be bakitadde be bakirinamu omukono. Kale no munange teri amanyi buzibu kwe buva naye nga kyonna kyekiri mukwano gwange kijjagenda maaso n'okubeera ng'ate kizuulibwa so ng'ate byonna byo tubitadde ku bbali ye mama Nannyunja Matovu ono munnange eyeeyita mukyala Mitego era nga munnange yessenga w'ababuufu wekyogerera era bakitadde dda ne bbawe Tadius Katumba. Jjukira nti banene ababiri baali bayawukanako dda wabula omwaka oguwedde awo yagenda n'atukuba surprise we yagenda ate n'amwetondera n'ebimuli sakaawo n'ebintu ebirala era bw'atyo n'amwetondera olw'ensobi ezo ezaaliwo era nange ne baddiŋŋana wabula munange twawadde tukyali awo olunaku olw'eggulo ng'omukyalo ono atuterawo posti efaanaganako bweti. The future is female. It all started on 8th March 2008 till 2022. Happy Women's Day to all hustling young girls, single mothers, independent women, supporting women, inspiring women, confident, strong and brilliant women out there. You deserve to be celebrated today. Take yourself out for a treat cause we go through a lot to be where we are and the struggle is still on.
cheers to all my ladies, love you big. So munange wansawo n'atuterawo n'ebifaananyi nga bw'atyo alaga nti omukono kwe yali atadde tattoo eya Tadius Katumba munange bw'atyo ate yagikyusizza n'ateekako ekinyonyi okufaananako ng'ate munange Shira Gashumba. So munange by'ebyate bigenda maaso eruuyi eyo wetwogerera bakitadde tombuuza nsonga lwaki wabula mukwano gwange biba byakuzuulibwa era butereevu bijja kgenda maaso n'okubeera nga ate bizuulibwa kiweemu obudde wabula ngega mawulire ate munange agaliwo essaawa eno yennyini nti Sherry Matovu mama Nanyunja ne Tadius Katumba abadde bakaddingana ate munange bakitadde wetwogerera naye ng'ebintu bino byo si byangu mukwano gwange tubateeremu essaala naawe gwe wenna ayina obuzibu mu relationship yo munange si byangu n'akamu n'akeddaga nga nsaba munange kulembeza Katonda mu buli kimu mukwano gwange kyogenda maaso n'okubeera nga ate otambuza eruuyi eyo so nga ate n'ensonga za Ray P oba abangi gwe bayita Precious Remy akola wali ate munaye ku Spark TV program Live Wire nazo zikyagendera ddala maaso n'omwami we ono bindeeba munange entabo yava kubeera nga omukyala ono waliwo omukyala ate bw'ati yavaayo ng'agamba nti munange nina omwana wa bindeeba wabula yagaana okubeera nga ate amuwa obuyambi wabula ate ye Ray P kye yakola kwe kuvaayo wakati mu program n'ategeeza buli mukyala yenna ng'amanyi nti alina omwana wa bindeeba munange vaayo ne DNA results agende maaso n'okubeera nga ye amulabirira kubanga yajja kufumba era ajja kufumba afumbira eddala kati nno munange abantu bangi nga ba Edi Mezaya baavaayo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate basabula omukyala ono kwekyo kye yagenda maaso n'okubeera nga ate akola wabula nga twadde tukyali awo ne antikaduuka bw'atyo n'avaayo nga munange senga naye akola ogugwe era bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate agunjula omukyalo ono ngenda kubeera nga nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya wabula nga essaawa eno ngenda kubeera nga ate nkusiibula naye nga kyengenda okusaba kiri kimu toseetuka kyengenda okusaba kiri kimu nti subscribe nga teekako akadde like nga video eno oba ogyagadde butereevu ngende maaso n'okubeera nga ate nkuweza kyengenda okusaba kiri kimu toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo namoya mala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now toseetuka buli ali eyo ng'alina omwana wa binze ng'oli eyo olina DNA results nga ziraga nti wuwe mulete mulabire najja mmazeeko ngenda kufumba nfumbe nfumbire edda kaakati mukazi munenga gwe bw'obeera ne Prince ffe twagala mwagazi kintu eki muganda affe nze ndi munyankole mba mulamuwo oba oyomba oba toyomba obuyambi tubwagala naawe olina musajja mulala naye mutabani w'obeera naye kati n'oli maama ayagala buyambi si gwe kulabirira mwana we get my point clear era neyanza nyo motivation speaker mwenna gye muli buli bigambo bye mukozesa bimala akaseera ne bivaayo omuzadde omutuufu alina kuba na mwana we si mujja we kukuza mwana leka omwami oyo atubuulira obuyambi otujja busanganga nga gwe bw'obeera ne mutabani wo nga tewamuwayo wa kitaawe maama n'oli omukyala wayagala okubeera n'omwana we si mubi omanya abantu bano mukootinga bubi gwe kakkana leka kweteeka ku pressure oli ku pressure ya maanyi tetwagala kulaba ate ng'ozikirira obuna tebawita na busungu pressure kubanga bagerayo okugirayo mujja onoogamba naye n'omusajja si bujozi olina kuguma bugumi kintu kikwate empola si mbubi just tusaba kintu kimu buyambi era nga maama w'omwana bwe yakoze ekigwe yayogedde nga gwe bw'obeera ne mutabani wo naye bw'ayagala abeere n'omwana we so weggyeko pressure oli mwetaddeko pressure bananga oli kumpi katekateka tozirika tokola kiba n'abasajja bazaala ebbali nabagamba basajja be wano Uganda bazina bazaala ebbali beegaana abaana byonna ababikola as long as omusajja gwe yafuna munna Uganda expect anything at any time at any cost kiteekwa kubaawo buli kyosuubira nekyolowooza ate n'oyo omwana balina omumuzzaako mukasi tasaakiriza kuzaala mwana omwo abantu benkulu tobamanyi abantu benkulu so balina omukwano mungi tasaakiriza kuzaala mwana omu mu musajja so sigala ng'oli mukkakkamu tuula ffe tukwagalako kimu kumunyonnyola engeri gy'ogamba nti akwagala nnyo mazima ddala osobola okumutunyonnyola n'atwalayo obuyambi otherwise tetukulinaako buzibu teweeteeka ku pressure omusajja omulabye bukulu teweeteeka ku pressure mwanyinazi ate tukwagala nnyo you are the finest wayagala dda tukwogereko kapeni tugyogereko twazze mukyala yabireese kati twazze twogera mu buntu nno tetwogera mu byakuyomba so teweeteeka ku pressure kubanga shoyo wootuuse ogenda gyonuuna anaye wagitunuuliza famire yo tandise okubanga bujingo ekitegeera pasita bujingo bwabeera mukyakya apreachinga muntu omu famire yeeno omukyala gwayagala
ati show gize mu line sigala ng'oli mukkakkamu tugambire omwami please kyekyo otherwise tukwagala nnyo you're the best